sente zitandikirwako nti kampuni eyiwa bano akamotoka gaayo batandike. Kati gwe fulu figa mifecho okuyonka amabere wayonka nfuliza nnyoko. Breaking news, mbeba etabukidde ha Pastor Bugingo wali ha ku Canaan Land mu kikoni wetugerera sawa zineno wali ku House of Prayers Ministries. Abantu bechanze era basinga abasituse nga Pastor Bugingo hakyabanyonyola sente jezalaga era nga video zonna hanze kuletedde ha mu masa waba online boche bamukoze video zinazo mu masa bakambwe muko olunaku olwalero naye nga tetunagendayo haka video kano badde sabu kampeleka like kasotambula katokera obona abanjagedde kumanya kwino information nadala ha team Pastor Bugingo. Njagala kumenya mu comment section goli ku team ki Pentagon okuzimbibwa oba gwe oli team ha Pentagon obutazimbibwa. Kale katutandikirewo na mawulire gafe agalero naku olwalero ha kigambe kubanga ha Pastor Bugingo videos zili mu kutambula ziragendera ntino ha mu church ye ate mwabadde abantu ku service eyokumacha ayinza okumbuza nze nabijiwa statistics hawe ziri ha ku social media ezenjawulo. Pastor Bugingo kigambo kubanga sente z'omusingi yeke nyini yavayo nayogira mu 2022 nagamba ntino sente yaziweza dda era just alinze bulinzi ba contractors abatukewo ku ground naye mu 2025 yasobodde kubanga abagamba ntino sente zalina tezisobola kubanga zisimba omusingi ekutandika okuzimba Pentagon ate mujukire bulungi yabagamba ntino sente yali yazifuna era last year kyamulemesa okubanga azimba egali amasasi. Sokola beno video bulungi nnyo mali kuletera full figure ngageza kuobenanga covering ups mistakes there. Sente zitandikirwako nti kampuni eyiwa bano akamotoka gaayo batandike tetunnaba kuziweza. Speed gye tweteekako of course yalimu excitement ekyokubiri tweteeka ku speed etali yaffe twafuna abantu abatasabira wadde twafuna abantu abatacontributing nga wadde 10 Hanti monange otuti otusiba kati gwe fulu figa mifecho okuyonka amabere wayonka nfuliza nnyoko wayonka nfuliza nnyoko otunulanga ensasi z'amanege otunulanga akawanga k'emmana otunulanga amanege ga shitaawo n'ennyoko ozunganya oyo sirimu genda omire eddagala lyo mbwaggwe genda oyonka amanege ga Bugingo yasaamira mbwaggwe olinga ebyawo otunula bbiribbiri ng'emmana y'omukadde olega ogwo ogumu okulinga enfulezi zivugiddwa bugolo obwedda ne musawo bahaji ne ba adeti wa balakatu gwe fulu figa olinga omunyero gwa nyoko n'ekitaawo kati naye n'amakula Susan Bugingo olinga emmana ya fulu figa nawe Bugingo olinga omunege olinga emana ya full figure. Ebyo nno ebya Pastor Bugingo nga tubitadde ha ku mabale ha kigambe kubanga full figure abamu odalinze nga masinali asobole kubanga asitula olutalo wali ku TikTok wamu ne social media handles endala nga bagala okupika amawulire ga Pastor Bugingo okubeera nga hatayina sente ezokola ki ezokuzimba omusingi naye baba abantu bali sharp era nga benkugambye nti no eno 2025 Bobby Wine effect yatandikiddewo era abantu balabuse sokola beno video nga Pastor nga full figure ageza ko kubanga akubira Pastor Bugingo ekikopo mwana muzayi mutaka be bali bakola fajjale nga bali asereza abantu mubbe abantu wano sajja mukama yagenze kumanyira driver wa hawe Gomba abantu be Gomba bonna agenza babba kutte mutabani wa awambo amusiba ekyaguddeko wakitegedde kyakuguddeko kati nakinyumiza abantu kula yivuzamu twembere kyene mu nvumu kati ne wono nvumu tasijja kwano akuna mulebogana nogana n'ekikolimo kyo kichecha ekyakulemesa kuwe mpapula lwacha nko abati yakuyita ne bazikujjako kyobo oyogera okigamba abantu yali simweji kwa kuva wa muzeyi oyo simwetaaga ndena togeza betusirikidde tumanyi bingi naye tubasirikira muddawo ne mulaga abantu nti muli b'amaanyi simanyi bashitamwe balwana eggomba simanyi biki simanyi bashitamwe bakola mu government ebyo byayita byaggwako ovu mutya omuntu ntira ina sirimu gotakeberanga kitawo yafa amannyo gamulinga agemmese nga gali kungulu wakutayina na nnyama ku mubiri kiki ekyamutta buli alwala n'awayiriza obutwa n'awayiriza ye yagamba nti buli muntu anabeera ne sirimu oba buli muntu anabeera mulwadde bwenjera busiiza abantu sirimu buli omu bumusiiza sirimu gwe nnakulumye tonaba nakuzaala ku mwana kiki ekikwambaza pampa lwaki otambula opama
olumba Abitex omuvumo vuma wacha Abitex yakuvumako nolaba bakuwagira bonna njagala mwenna bawagira my daughter ekino kiruma bangi naba enale mu kibaluma nete mwana kyakukikola President Museveni yampa omulimu nga sina na lupapula lw'empandiise nti ne enji manyi Peter Drop ndi mwabuzi wa president wakana osobola okunegaana osobola kwegana nti siri gwansasula nina appointment era yeyogerera eriko omukono gwa president yampa emmotoka zero mileage nga talinyanga na ku ttaka gwe yasoma ennyo ow'ekitalo baali bakuwadde ki kati gwe n'otakisa kya mukama n'anvuma alimbalimba abantu agenda afeerafeera abantu mbw'akola mu gavumenti namulope nabadde wa boss tebamumanyi takolangako mu office president simanyi Saabakunzi ewe yeetuma byayitaliyo n'abakunzi abeera omu yolise nninde ate ebyayogera byonna bibeera ku sekutale tebamwagaanayo omukulu namewe aliko ekikolimo kya Buganda taakoma okwo naye paati kambu nno bamuwadde obwa simanyi obwa vice simanyi RDC tabulina era bobo wakana gendayo watu saso baba kuina mbitabo naye gwokeera n'onvuma kubanga nina ekifo kye wali oyagala kyoyagaliza muwala wo kyoyagaliza nnyoko kyoyagaliza baganda bo ebifo nkyabifuna ne gwe nafunye emmengo gw'amaanyi ate ngukola wenjagalide ne ssente naddala ensava kiraba babbule bulijjo balina ssente kubanga nze ssente ze banteereddeko mpitirivu zirala simanyi bampisa kusayininga mpapula jjo sitegana byaŋŋamba kusayininga nempita looya wange ne tugenda nendowooza baba baagala bbawa ku njawulo kumbe baminisita baŋŋambye Katikkiro ki kye yagambye mugenda mu maaso ng'okolera Obwakabaka kumbe yawadde ampadde mulimu ekyo ne kye bayita ekigambo ky'omuntu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteeddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lwaki bagamba mu family etali yewammwe tujja kwogerako lwakwato kyalina makulu kati wafuuse kimpemempeme oli kiziringu oli awo olinga soweji omanyi kisoweji tokyalina kiddako bukyuma bukyumi nakuwaga abagano yakweta mwadda singa omanyi nti Sekaasini yakweta mabakuwa amaduuka mukaaga olama akatunda gudduwiri ne mulyamu embizi n'ogulamu n'akamotoka mumuli awo bakireereese emmiya 1M mbusina kisomozo ninnya boda miya 1M kani imagine buli mwana avaavaamu kigeni kakoze kapeji akasajja kato katambula mbunno yalimba mwalimba musagera nyambula mu bw'abantu nammwe muyitawo tewawaddewo nsonga evumya Abitex nkiddamu. I stand with Abitex 100%. Ate Abitex kirasi ndala nnyo ne woli muvumu otya ne woli mukolera kigabo Abitex takola mu government gwota kitawe yafa akola mu government yafaaki mandi fiida wali mayuni mu mazzi sajja go wesako goko bisani mu kitawo mu mayuni ezana ndi kyengulu ndi waggulu ku lusozi we nagula muli ali wansi ebikere gye bikaaba bwoba wakana manyiyo eri oyite watata wa Isima n'ogenda majjange wange ne mukweko yawo buli lunaku nakati weewali wange it's mine togenda kungobawo togenda kunjijako we nagoba akakakazi akali kamanyina kapangisa wange